ngate NUPO ina abawagizi abamu abagamba kandi ba akabadi that is a very big contradiction. Your position si ya NUP abo bawagizi bene kakati gwe mukulembeze wa NUP gwe mu meeting tuba tukutekinga on ku nsonga eyo nawe ogenda communicating naki nabali abantu n'abantu bo ba publicity secretary bo babeere mu line okitegedde kubanga tugamba okukwata lukwago kyadde kimenya mateeka kityobola kibinye ebigambo byafungulwa bingi nnyo okitegedde wekibalo bwongera naye n'agukwata naye n'awanda kakati ate abakulembera bagamba kandi bakabadi nga tulaba mbeera ekwasa lukwago mu budde buno era kano diversionally Museveni olowooza tetukulaba ozannya obuntu bwo omusajja ayagala kufiira mu kkomera mu nnaku bbiri nemwogera ebyo Segirinya bwati bwe yafa mu by'okusaagasaaga yafa bwati okitegedde nga bali mu mboozi ezo kati how can we move on with that contradiction namuli kwebyo tekisoboka nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala olunaku olw'eggulo twaziise munnamawulire Sseruwooza Joseph saidi z'e Masaka eyo bayitayo Laakaayi n'abafiiriddwa mwenna tubasaasira abafunye ebirungi tubuuzaayoza nina General Bijulwa Moses tuzze twogere ebigambo olunaku olwaleero ye ssaabawandiisi wa Common Man's Party agenda sooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo gino tukwaniriza saba sooka obuuza abantu abatulaba abalungi ndi musanyufu okubeera wano olunaku lwaleero mwebala okutugoberera mwebala okubeerayo tuli basanyufu okubeera nti tuwuliziganya nammwe era mbagaliza show ennungi okay tweyanza nnyo tweyanzeege twakola program ku Friday netwogera ku building capacity okuzimba obusobozi mu bannabyabufuzi mu kuzimba obusobozi ebimu ku byokolako byewawa byali bya bubanga obadde road mayor ebisanja 3 kavuddeko tugende mu maaso bubanga bwadde road mayor ebisanja 3 obaka parliament ekisanja kiramba nga bakukutte obakukwatidde nga tewali n'omu ayokyeza wadde ekipiira wadde awanise katugambe kikyati kyawandiiseko mujja kumuta biki twagala freedom n'ebirala kitegeeza nti obadde mu struggle n'olwansi ku nsonga za family kuzimba apartment kuzimba mayumba n'ebirala APFF abamu ne bataba basanyufu na statement eyo nga balaga nti olinga anafuya Lukwago nti kyamazima Lukwago wabaddewo kyamazima talina kyakoze eki kyakoze ne bana byafuza abamu nga balaga nti teyandibadde Bijulwa kwogera kino kubanga naye ayinza n'okuba nga talina bazimbi mu kamuli naye kitali ekyo nti n'obudde timing ya statement eraga nti eringa enafuya abali munda kitebalina kye bakola mu myaka 25 gye babaddewo Sema prize kukiri ku Mwanga Kivumbi olwalero mulabira nga ali mu kooti balwalero nenga abeera mu kooti nga ba NP wakaye baliyo nga nabe Butambala tebalinnye kuva Butambala nga walaba nga kayiwula nti balinyanga okuva ekisoro ne bajja ku kooti mashaawo bakirako ku Besigye nti waliwo ab'ekigeza abajja banaddiini mu kooti Nakawa wali otegeeza ki bw'ogattagatta biwayogera byonna wali oyongera otutaputira ensonga eno kuba wamu yabalumiza omutwe naye bano byabufuzi ba wano nze bansobera but lwakuba kati tuli ku feezi ey'okutereeza ekisaawe ekisaawe ky'ebyobufuzi kino okutereera kisigalemu bana byabufuzi abasuubuzi bakifulume abasuubuzi badde ebbali ababuulizi b'enjiri badde ki ebbali kati statement nze gye nakola it was a strategic statement okitegedde egezaako okuintroducinga a new strategy a new approach in the political arena kubanga politics gwe tubadde naye tatuwanguza okitegedde era okumera tatuwanguza Besigye ali mu kkomera the situation is normal buli omu akola mirimu gye Kyagulanyi ali mu exile the situation is normal Lukwago ali mabuusu the situation is what is normal
Bigirwa bajja mutwala, Mpuuga bajja mutwala, Ssemujju ali ku nsiko kati takyalabika bulungi. Puli agenze Mekka. Okiwulidde bajja mutwala era situation esigale ng'eri ki? Ngeri nnumu buli mwaka akola emirimu. Tetuyinza kugamba nti we are in politics in that situation. Era bannange baganda bange ba PFF bantegeere bulungi. Ekisooka nze nali ku Lukwago paka ku lunaku olusembayo ng'anoonya obwalo dimeya. Si bwe kiri? Niwe byaggwa nze nasigala nkakola ki? Nasigala ndi ku Lukwago up to today. Okitegedde? Naye ekyo tekiŋŋaana ku introducinga new idea. Kuba nze siri ku level ya buwagizi. Okitegedde? Ndi mukulembeze atuula mu nkiiko mu war room to plan for the war. Okitegedde? Kati ate siri olwo gwe baleetera ebisaliddwawo. Nga ye mu lukiiko takola ki? Okusinziira abakulu bwe bagambye. Tugenda kukola ki? Tukole bwerundi. Nasukkawo kaawo. Kaakati balwanyi bannange njagala bantegeere bulungi era baleme na kunyiiga. Kyenayogera kyekikola kyekirina amakulu. Let's build capacity. Muzimbe obusobozi. Tuzimbe obusobozi. Politics yali determined by one factor, capacity and luck. Naye luck Katonda yagikola ki? Yagigaba. But yene luck era ejjango ina ky'okozeewo. Ejjango eyingo ina w'okoze ki? Una w'otuuse. Let's build capacity. Era njagala okubategeeza abawagizi b'ebyobufuzi mwenna mu bibiina ebyenjawulo mulekerawo okudyekadyeka abakulembeze n'okubasuutirirwa olusuutirizo olwa buli lunaku nga tewali kikolebwa. Politics nze namuvaamu. Tewali kikolebwa kiki? Tewali kikolebwa naye mwina omukulembeze bw'alabikako nga mukuba enduulu yewaffe naye nga tewali kizimbibwa. Kirabikako. Politics aliriyo. Olina okuba nga oliwo ekizimbibwa ono daily basis leero tukoze eki tukoze kino enkya tuzzaako ki. Nawe muwagizi naye bw'atunula bw'ati alina by'alaba. Ng'alaba waliwo ekitambula. Because even General Museveni was an inferior in the 1980s politics. Naye yali alina byakolako. Kino kimunemu kimutwala ku kiri. Strategically yasiniikinga n'abeera vice chairman wa military commission. That was a strategic move. Okubeera vice president. Okubeera amyuka akakiiko k'amagye. Ate ng'ebyobufuzi ebiriwo byaki? Bya kinnamagye. Kitegeeza otuuse we basalirawo ki? Ensonga. Omumyuka Paulo Muwanga. Gwe Paulo Muwanga omumanyi okubanga gw'omumyuka. Toba wa bulijjo. Naye ye tosobola tuukayo nga tonyiga mapeesa. Museveni tebamwagala. Abalango tebamwagala. Aba Milton Obote. Abakyoli tebamwagala. Abalitookera olutwa. Abanubbi, Abasudaani, Amini tebamwagala. Naye ye yali strategic. Naye positioninga n'abenyigamu kiki yazimba obusobozi n'ababuludozinga bonna yabafulumye. So politics is capacity. Ekyo Jenoze Jusa kikirasinga omuyigako kyokka. Ne bwafu enkya kyensobola omwogerako. Yabagambanga nti politics is capacity. Without capacity toyogera. Anti watolina oyogera ngani? Ati oyogera ngani? Kuki? Kubanga n'abaana bano abazze mu lukuŋŋaana bakuwa omuzinda olw'okuba nti olina ettofali lye wabateekako. Ozitowa ki? Kyekikukwesa omuzindaalo. Ozitowa ki? Kakati ebyobufuzi bye tubaddemu ebbanga lyonna mu Uganda byakuyisa bivulu. Kufuna bifo. Okiwulidde byakuyisa bivulu. Era simanyi lwaki bannange banyiiga nga ngambye ensonga eyo. Ati kasaba konye mukali obadde Lord Mayor ebisanja bisatu. Ombaka wa parliament bakukutte tewali n'omu ayokiza wadde kipira kiteeza tozimbye capacity. Ne batabuka. Kati ekyo mba nimbye? Aba tolimbye ge mazima. Nze ayagala enkyukakyuka mba nkubuulidde mazima. Nti mu mazima amatuufu
kiri bweki ne bweki because office of Lord Mayor wadenge gende nafuwa naye mu bbanga w'ekitibwa Lord Mayor w'ekitibwa Lukwago Jejimalamu yali asobola okugijjamu abaana 10 abagamba nti katutandike omusajja waffe bamunywedde katukole ki katutandike kisobokera ddala nati ambagamba nti engeri Lukwago gye yakwatibwa kati takyali mbaka wa parliament takyali mayor Bannayuganda baagala nnyo ani alina position nti beyayina bonna bamudduka nze neewaako ekyokulabirako nze nga Bigirwa nakwatibwa n'enteebwa toli mubaka siri mubaka nakati siwangulangayo naye olwokuba ina bye wazimbazimbamu awo network engejinagamne abaana n'obasiba bali n'obanyweza poliisi yawalizibwa okola ki it was a testing ground era nakirabira ddala nengamba ebintu bino bwogira bwoti ne bwoti oteekawo embeera onyenye emmeeza y'abakulu oba juisi ayiika n'akola ki n'ayiika okiwulidde so kakati mu prosesi y'okutereeza ebyobufuzi by'oludda oluvuganya si buli muntu nti ajja kitegeera okitegedde kubanga abantu baali bamanyira politics omukadde okitegedde ataliiko pulaani ow'okulinda kampeyini ne twesimbawo naye kubanga politics mulimu gwa buli lunaku it's a full time job okera n'oyambala ng'ojja kola byabufuzi n'oddayo olw'eggulu okitegedde era ffe twabeeranga mu UID nga kakanda akugamba ekituleese wano okuggyako mwami Museveni nga muli ku site anaagana buganyi site yawusaawo kati bw'agaana mugamba tumutandikeko enkya agaana buganyi olwo naye nga muzze gwe mulimu omukulu kiringa kunoonya ssente ez'omu kibuga nga tolina mulimu gwankalaakalira nezo onofuna tomanya muwendo gwazo kakati buli lunaku oyingira okimye kawumbi nekagaana notambuza ebigere butereevu enkya n'okomawo era tewayita bbanga nga totegudde wekitegedde kati ze kankuwa ekyokulabirako naye kankireke kuba kiyinza oza okusa ebirala bingi onawe wategula okitegedde kisoboka bulungi onawe wategula okitegedde so mweyo embeera njagala abantu baffe abatugoberera ku layini bategeere the context mwe nayogerera n'embeera gye njagala ekole ki kati tufiirwaki nga tukubye olukiiko lwaki n'oludda oluvuganya nga lwe twalimu wali ku PFF nga Salaamu Musumba asobola okomandinga Bigirwa asobola okomandinga tiimu ye bonna ababaka bonna ne buli muntu n'akola kye tukoze ki kuba Lubongoye yaliwo kulwa NUP Jim Akena ng'asobola okomandinga Lango okiwulidde bano abaava wali mwakyoli biki bonna kumane MP Beta Awolo asobola okomandinga ekyo si kyanjawulo ku kiriwo anti kakati nyina byenjogereko n'aba opposition so nga bagamba ebimu ku byasinga okweraliikira mu opposition zensolima nti banja beeyita aba opposition nga mutula nabo mu lukuŋŋaana kuba ekyokuleberako kibasinga okumpa kya simu ya Dr. Besi nti mu prosesi yo gisika emakerere kavuni bagisika mu format ya unity era baali bazze mu nkuŋŋaana ze zimu za unity basika essimu egenda mu basecurity gyayagala oleeta mu kooti okujjako obujulizi kati oli agamba nti ntandika ntya nze okugenda mu opposition tutuule anti kakati ekyo nakyo era kikuyamba okusunsula kati ekyo wali kitegedde otya nga tewabaddeewo engagement oluteekawo platform ne twewa tasks ennene ne tuwa tasks ennene agituukiriza yatukulembera platform nga ebeera ku kibiina kya byabufuzi specific oba mufuna mutual ground rotation ekitebe kigenda kubeera wano rotation yebeerawo nti mugenda ku bibiina meeting olwaleero eri ku Nuupu nga tugenda meeting yekyali ku Common Man's Party
kizibu bwekyo kati ekiba kubanga DF yategeka NUP yagaana okulinnyayo anti kakati yagaana UPC yagaana anti kati ebya Museveni okugenda tunyumyeko binyumye nga tusinkanye ne MS ne tukubamu olwali nti naye bana atufuze nnyo omusajja oyo mubi nnyo okiwulidde naye byogamba nti tumutwala kubanga testing ground ziriyo ezi era nze sijja zivaako olinde bwana atantegeera ekisooka can we unite kikakasa can we unite because tekina makulu bigira okusigala nga nyomba ne NUP ne Rubongoya mwaka ku mwaka tekina makulu jaji yakikola ki yakifunamu kakati bigira wemba sina busobozi buli konsayiringa na NUP ne bwe nsigalayo mu trenches zange zinagendamu eza Common Man's Party naye nga okuwuliziganya weekuli okwekisajja kikulu mbasi okugamba ne NUP nayo we batesobola ku swallowing pride yayo negamba nti we can even have a meeting with the General Bigirwa Moses and his colleagues kitegeeza fena tukolera jajja tukitegeeza ekyo mwena mbaba jajja ati ebikolwa byaffe jajja yabifunamu NUP batizoga nti bannaye byaliwo ne bijiro nika kati tubisse mabbali tutambule nga nejjulo tasobola gamba nti ensonga zaaliwo mpitirivu tusize mabbali tutambule mwena mbaba jajja fena tuba tukolera jajja ye beneficiary wa this unit Bwekati olabe ebiriwo nga bisololeta unity mu opposition ebiriwo activity ya Lukwago ne Dr. Besigye esobola okuleeta unity naye unity abagenda mu unity tulina okubanga nga tumanyi nga bino byenkunyonyola ebimu biruma n'okuluma biruma these are issues eziri painful but tosobola kuwonyabwa nga tulikoze eki nga tuli kuteemu because me I am at the level of providing consultants ko experience jenene yebyobufuzi wano waliwo meetings ezisibaddemu waliwo akaluka esikubiye byonna bibaddemu waliwo by election gyesigendangamu waliwo komera lyesibaddemu kakati oŋŋamba otya nti byenjogera sibitegeera mbitegeera bulungi nnyo kakati njagala kutegeeza butegeeza kati for example let me give you an example twali ku PFF ba commanders bonna webali tuvumirira ekikolwa ekyokwata nkwata gibamukwata ng'ate NUP yo erina abawagizi abamu abagamba kandiba akabadi that is a very big contradiction. Your position si ya NUP abo bawagizi bene kakati gwe mukulembeze wa NUP gwe mu meeting tuba tukutekinga on ku nsonga eyo nawe ogenda ocommunicating naki n'abantu bo ba publicity secretary bo babeere mu line okitegedde kubanga tugamba okukwata Lukwago kyadde kimenya mateeka kityoboola kibinye ebigambo byafungulwa bingi nnyo mwayogera wekiba Lubongoya naye n'agukwata n'awanda kakati ate abakulembera bagamba kandi bakabadi nga tulaba mbeera ekwasa Lukwago mu budde buno era diversionally Museveni olowooza tetukulaba ozannya obuntu bwo omusajja ayagala kufiira mu kkomera mu nnaku bbiri nemwogera ebyo Segirinya bwati bwe yafa mu by'okusaagasaaga okitegedde nga bali mu mboozi ezo kati how can we move on with that contradiction namuli kwebyo tekisoboka kati nze byebintu ebyo byendiko byenjagala bikole ki birizolvingibwe ne bisobola olizolvingibwa nga bwogamba ng'omukono gwa jjajja ndaba muwanvu nnyo mu opposition yamu omukono gwa jjajja tusobola ogubitinga kasa politics ajjamu baliyolist okitegedde kuba kati wetukuwa assignment nekulema mu lukiiko tokomawo lwaki yakulemye tugamba buli mubaka wa parliament tumwagalako egaali y'abaana 100 tagisobola tagisobola eye miliyoni 2
katugeze buli mubaka wa parliament opposition tumwagalako egaali y'abaana meka 100 oba tobasobola sigala yogenda okiikirira abantu bo oli wa kisanja kimuvaayo kati ekyo kiba kimenya mateeka ki aga opposition era oli bwanyiigira mu kintu module eyo liyali yaba akolerani kintu kyondabanga ekiyinza okubeera ekizibu kubanga opposition bw'ogitunulira emyaka 5 egiyise ebikolwa byayo byonna bibadde bikolera General Museveni engaba gye yagaba mu kaadi bannabyabufuzi be yasuula byonna bw'obitunulira bwoti biteeka ono ku muswete kutambula bulungi era teyafuna buzibu kululu kakati bijirwa ayina byayagala mulaba nga ate yayinza okukubwa okusooka okufuluma mu meeting eri nze ne bwonkuba naye nga amazima nze agenze nago gwe kazi osigala n'obulimba era weerimba bwerimbi oba tolina gy'olaga okitegedde oba tolina gy'olaga oba onyumya bunyumya mboozi nejja n'obijirwa munasobola okugjako jjajja nga opposition president Museveni osobola omuggyako kubiriwo nga bwebiraba no wano wetuli wazibuzibu wano wetuli tetulina mbavu zimukola ki zimuggyako kubanga twayawukana nnyo naye kati proposal zendeeta ku mmeeza za kutungirira kintu kidde ku layini kyobula abamu zibalema n'okola ki n'okumanya gwe bwotwala olupande lwo bakutungira esuuti ng'eno toyinza omutuuzi engeri alusalaasalamu toyinza kuluza nti suuti eneevaamu okitegedde naye kati ye ng'omukugu amanya kati banange abo kikola ki kyembagamba bantegeere bulungi ndeese eddagala tumaze ebbanga ddene nga tumala ebiseera ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abatumalira obudde obwobwereere nga mulowooza muli ku byadde naye nga tebiriiwo nze abantu bonna mbalabye omuntu gwesikolangako yekka naye tuukiroziri yejje n'omuntu ate akena sirowooza nti kubanga akena ye mwagalako ekintu eki Lango sub-region naye nga president Museveni abeera wali ekololo n'agamba nti abalaayizi bange DP ne UPC ate mwe ne mukwata akena ne mumuleeta mu meeting anti ekola enteekateeka no akena akalagaano kaabwe kaggwako teyakaza bujja ne mukazi we baamukasuka kituufu ali ttale niyo manyi kyebamuwa obwa commissioner mu kitongole kyonna oba executive director nti era asobola obukwata anti kakati ffe tugenda tuyise meeting oze okitegedde kitegeeza oli interested naye classified meeting zoyogerako zibeeramu ebyama ebyenjawulo naye ozituuzaamu abantu ekikabo ekityo ekyo kyobeera osuubira anti kakati omanyi bwe tubeera wano nga tuli babiri omuka omubi ne guunya kiwulidde naye nga nze ndi mutuufu tisinza akute katima ani aba akakuteko ani aba akakuteko kakati ntegera mtegezi nti omusajja gwe ntudde naye olubuto olumukola ki olubuto olumutabukako okiwulidde kakati ne bino ebintu birimu era okuzuula who is who wanga unity eno twandibadde tugirabira even ku Waiswa even ku Muwanga Kivumbi Dr. Besigye wasoko muteekayo naye olwokuba nti kwabwe yakoddwa mu nkwatibwa bwetyo ate ndabako ne tulaba okukalamu okukozesa opportunity eno ng'okuzanya ebyobufuzi byabwe nabalabyeku ewalukwago nga bamu basindika n'omukyala benyige mu kamera babalabe kati politics ate namuvaamu oyo omutegedde oyo okwenyiga mu kamera oyo bandabe bakulabe namumala oyo kyova olaba tosobola kundaba
kati mu nankanyi module osobola okugenda ne mu meeting etali mu kamera kubanga ekola amakulu mangi kati sikyetaaga kuba nti Bigiro twamulabye ku TV wano ndi ku TV eno si TV ndi ku masimu g'abantu buli dakiika abantu tebeebaka babuuliza butambi bwange ate nga nenyiga wali mu kamera genza tetunatambula ebyo nabikola 2 6 waliyo bikola bitwabeerangamu ebyo 210 oli muwanvu bulungi era nga ndabika newenyigamu bwoti okiwulidde naye osanga omusajja mubaka wa palamenti osanga omusajja senior council omusajja mukulembeze mu local government mukulembeze wa kibiina nawe okyenyiga mu kamera pana media omusanga mubaka wa palamenti nga tomumanyi naayitaawo nawe nooyitaawo nga bayita bejjulwa bangi ngombaka wa palamenti wala n'omwamu manyi andi kakati abasuubuzi b'ebyobufuzi batuleke mukole emirimu nindabanga batana ndabanga ekyamazima bwongamba nti obaddewo 20 years bijjirwa mukola ebyobufuzi nga nolero mukyaleyinga bulayinzi strategies okusobola okutegula jjajja kati yino bijjirwa mbadde nkubuuza nti emyaka mubaddewo mingi nabenipinda ntera nyumba labanga bakyogera nga bagamba mwe mwatubuzabuza dda nti mulwanyisa omusajja kati mutulekere mubaddewo emyaka 25 mulemereddwa ne kakati muba mukyaleyinga strategy essubi libeerawo kakati omuntu agamba jjajja nti mgenda mutwala nkya bwemusanga ngaakyogera naye nkya jjajja mutegula nkwata ekiyinjayinjaawo no ate nga mwe mwasakanyanga omusajja agambye namule bankotizo wali okyalinomutwala nga kaguddeyo settlement lwe yagikola naliwo banamule bankotizo era nga muyimiridde wano walaba nseka wamugambako walaba nseka wamugambako after press conference owulidde yajogera tuziika maama wa Mwiru twali eyo ku Ntebe Road kati mbimanyi bulungi nnyo tibanamwe bamukotinze mwaka guno omusajja nga yatufuga osanga omusajja ng'akugamba nti enkya tumutwala ekiyinja bwe kibaawo kikwata okole ki okimukube aba akoze omusango gwa Naggomola kubanga aba ayogedde ekigambo ekyobulimba aba alimbye ekitabanga nawo kati ate omuntu waba apulaningira mu bulimba kitegeeza nti byakola tebigenda kukola ki kugguka kuba tebiri realistic omuntu apulaningira mu reality kati ng'ebigambo byenkugambye yabeera omutuufu naye abantu bano baba banabitegeera ebyali yalite kubanga bino ebyobulimba abantu ndabanga bibakyamuukiriza mangu result anti mpa results ati mulinda atwale omutwalo omwaka nga temulaba bwamutwala sanya nikigwako emyaka 5 kati tubadde tusaakaanya emyaka 25 nga tusaakaanya busaaka actually kuva mu 96 ku Ssemwogere myaka musaakaanya myaka 3 okitegedde kukubisa bipande kwetoloola ggwanga nakuwa n'abasirikale kuba yatuwa abasirikale nga baliko ne IO kwaliko baofiisa ba intelligence aba kwaliko IO officer in charge ne kubeerako n'owa CIA prime intelligence bali ku presidential candidate buli presidential candidate yalinako babiri abo naye balipotinga mu wani balipotinga mu bakama baabwe ani mukama waabwe anti mukama waabwe be bali bafande waggulu mu office buli kawungeezi balina okuwa report tutambudde bwe tutyafande ayogedde bwati ne bwati asisinkanye bagundi abantu b'ejjindi babadde excited bwe bati nga abo intelligence officer ababiri taking a notice of the day's operation baba bakama baabwe batera batwale wajjajja bakama baabwe ne bagenda mu security meeting eyawamu okitegedde kakati ebyo tubaddemu emyaka asatu muli ku ebyo tuli ku ebyo kakati bwe ndeeta yunze ekirowoozo ekipya nonyiigira nkugambye bugambe nti tugezese tusobola okolaganira awamu tusobola okulikonsayiringa FDC esobola okulikonsayiringa ne PFF oba tekisobola that is the testing ground nti Nandala Mafaabi yonoonekera ddala nti tukimanya tutya
nga mumwise n'atajja ye yaliyo ku PFF teyasindika wadde mubaka basindika abo basindika kitegeeza basobola okuddamu tukibala tutya era tukitambuza tutya kati nze mba ndi mukola realistic analysis mba ndi mukola diagnosis ku bulwadde obutukola ki obutuluma kyekiruma omuntu era yetagaddagala kati oli bwanyiigira aba takoze bulungi naye waliwo essuubi eri opposition ng'olabawo essuubi kwandabanga abantu ekyamazima baweddemu amaanyi nina munabyafuzi mugwe nasanga nangamba naye kakati tulwanyisiza Museveni kati nzo nonkaddiye naye essuubi likwata ekintu liganye yaliko mbaka palamenti nangamba kakati tuliko myaka gyaffe gikuze naye ate Museveni yakulaga nti aleta ani Jeno Muhoozi kati ayesoze mu kya Jeno Muhoozi nobeera mu gavumenti nasigadde eno ng'olwana ani asinga naye nga ye akulaga nti essuubi limuweddemu wadde abadde mwogezi musiriza ntamu wadde abadde w'amaanyi nnyo ekintu ekimalamu omuntu essuubi kiri eki butalabawo kityakola ki kitambula kyekyokka nabutalabawo kipya kyokka mu gyekinena Jeno Museveni babeeranga balaba abalwanyi be balabanga ekitambula ng'emmundu ekaaba ne bamalayo omwaka ogusooka ogwokubiri Jeno Museveni lwaki yasucceedinga ezimu ku nsonga abalwanyi be tiyabalekerawo kagaapu wadde akatini okulowooza nti olutalo terujja kugguka nti oba lukalubye ekiri mbafuutu soja kati olwaleero bo bamaze okukkiriza nti tewaliwo kati abo botafiire boolaba buli dakika nga bakuba ekipindi okuzzamu abalwanyi amaanyi bakimanyi tugenda Kampala n'okuwa essuubi kubanga ensi yonna tugitambuliza ku ssuubi kigambo ssuubi kikulu hope nnyo olabanga ekiri simple ekyangu kyokwogera abamu basobola n'okukivumbiramu hopeless kakati gwe n'onyiga n'okunyiga nga nkugambye hopeless naye tukitegedde tolina ssuubi osanga omusajja omuyivu agamba munne hopeless mbwamuvumye ne bayomba n'okuyomba naye aba takuvumye kigambo ssuubi kakati olutalo lutambulira ku hope so Jeno Museveni ye abalwanyi be yabawanga essuubi teyawaawo gaapu yonna kulaga nti tekijja kugguka buli dakiika yalaganga maanyi nti kikola ki newankubadde nga okusomoozebwa kwaliyo okw'amaanyi jjukira sitwage y'emmundu sinyangu enesite mistake oli mufu omisinga gw'omisinze yakuba ate nga mulwanyisa gavumenti kyekitegeeza ne mugamba nti mukoze olulumba mugenze 45 mukomyewo 3 banno nga wababuse libali 15 mubaleseeyo naye ng'obamanyi n'omubuuka bulungi nnyo nga limulidde ng'obamanyi sekajjako tubadde naye kwezi tebakomyewo naye ate nkya ne mukeera okitegedde kati esitwago yali nzibu oli takulimba naye kati esitwago yali guse etya nga tewali ssuubi kibula yali apika abaana kati eno esitwago gye tulimu ekisooka tulina okugjayo facts mazima tubeere bamazima ku buli mulwanyi ekyo bwe tukimala tuzimbe obusobozi obusobozi obutulema okuzimba olutalo lutulemye gemazima kubanga Jeno Museveni tasobola tukwatibwako bukwatibwa kisa kambaweemu tekisoboka olaba yayimbudde dda ttiimu ye eri Kalangala eri mu Kanoonya constituency ajagala tebalinayo obuwagizi naye ajagala bw'oba naga nti kane bwakyeyamaani bagenda kulonda bwakyeyamaani Lwesiwano era nabwo ajja kuyimbula ttiimu ne bwakyeyamaani Lwesiwano nabwo abwagala kakati njala okutegeeza nze sikyali ku level ekola ki enyigira omuntu atantegedde byayogedde kasoba kyotegeeza nga obadde okitegeera bulungi nze kyenjogera nkitegeera bulungi era ndowooza kiyinza otumuvinga okutupushinga okuva wano we tuli
okudda ku level endala. Kati olwaleero Lukwago bamukomezaawo. Naye puliida omukuba puliida be ab'amaanyi tuyinza omuyita senior council Martha Karua ye bamuganya okuyingira eggwanga. Kirekawo enkolagana ya Uganda ne Kenya n'enkolagana ya Uganda n'amawanga ga East Africa. Kuba buli kaseera tubeera tugamba okukolaganira awamu ate n'ekirala tulina ne minisita mulamba wa East Africa. Kitegeeza ensonga za East Africa tuzeetaaga nnyo. Naye munnamateeka bamuganya okuyingira. Omuntu gabadajjowolereza bamusika Kenya omu ku bantu kumpira bali ku kesi kati kumpi yemu Dr. Besigye. Kirekawo enkolagana yaffe ne Kenya. Mukago East Africa teguliwo. Neto wera tulina ne Minister of East Africa. Abamu teguliwo. Kubanga General Museveni ade chief advocate wa Pan-Africanism. Wa patriotism. Chief advocate wa East African Community, East African Federation. Simenyi oba current chairman yani. Oloza si yeye. Oba mchala wa Tanzania. Bakakimukwasa. Bakakimukwasa ya kyakina. Kakati ekyo kitegeeza globalization. Interconnectedness of the economies, interconnectedness of politics, interconnectedness of technology, n'ebigenderako. Kakati bw'odipotinga Martha Karua senior council ku airport yo n'omugala tojja kuyingira ddayo ekisooka ensi yonna ekimanya nti omuzizaayo. Ekyokubiri ffe bannansi otujjukiza deportation policy ey'abazungu 1953. bazungu bajjazangayo abantu. Mweyo deportation policy mwe badipotingirani mwe bakwatira Ssekabaka Muteesa asooka 53 n'agenda mu exile yakomawo 55. Okitegeedde? Mweyo policy mwe bakola ki mwe bakwatira bano ba Grace Bingira ba Matovu expert Matovu ezo kesi zonna mpitirivu nnyo eza risinga okuva mu post independence politics. Okitegedde? Kakati Oweekitiibwa General Kaguta Museveni simanyi njagala kola research ndabe akyali mu control oba twogera n'omuntu yabivaako edda. Ndabanga amaanyi ge galwaniridde gagenda okukomaawo. Kati ate bwe gakomaawo kitegeeza tabeera successful. Abayozeza nayanika mutaka. Tabeera successful. Ne control yagirimu. Mulaba kyalina amaanyi. Teyenkana wa Cameroon. Anti kituufu teyenkana wa Cameroon. Control yagirimu. Naye anti control yagirimu. Bad advisor kati bw'oba ogamba. Control yagirimu. Naye amapeesa ge banyiga ga byabufuzi wajja tazanya bwatyo. Tasobola kuzzaayo. Jjajja ye okujja ng'oli muyeekera. Ebintu bya jjajja bye bino ebyaki eby'okumanaginga situation jangu okola ebibyo tujja kumanaginga. Kooti ne bagiwako Barracks kumpi yonna nnamba. Naye ng'akukkiriza ojje. Butereevu. Gwe n'ojja n'olaba amaanyi ge naye n'olaba nga tolina gy'omutwala. N'omwana n'olinnya n'oddayo n'onyumizaako abalala. Naye byogamba nti ate akudipotinze sinzannyayo. Sinzannyayo. Trend nanti kati ediwo manyi waliwo trend bera buli mwaga agamba naye gwanga lifugibwa ku X. Kubanga bibeera ku X we bibeerako the following days bi happening mu reality. Nti oyo tugenda mukwata ne bamukwata. Mazo mukola bye mukoze ngenda kumuwa ba police ne bamuwa ba police. Bagenda mutwa mu court ne bamutwa mu court. Katole yabuuza nti onkulu afusenga Trump kwani Trump naye mulaba ku truth social ye kwabeera kwa wandira ku X bamugobako. Kwa wandire bigambo bye era byayogera byonna ku Iran ekyanga bakiteeka mu nkola. Kati awo tutuse Uganda. Of course
technology kati zizimu ku tools za communication. Yeah. Technology tusobola kumwewala. Technology ashapinze ensi kati. Ensi nefuna direction gyekwata. Kati mweye embeera ndabanga owekitiibwa General Kaine Rugaba kiyasalawo okutambuliza ensonga ze ku X. Kisooka abazungu bonna yabategeeza kyali. Ng'ogyeko abeera Russia, North Korea tewaliyo ba allies bamutwala serious. Bamanyi kati wabulabe kusinza ku bye basoma wali ku line. Ko biri ebyuma bya X byabwe. Ne kumacha basoro mujjako. Bamanyi nti wabulabe oba bamanyi nti tebiri serious. Ate kati omuzungu asaaga. Omuzungu tasaaga. Kati ya atwala tweet zino ng'ekintu ekiri serious. Ndio no byayogera bye bituufu. Omuzungu tasaaga, talimba. Lwaki akuli? Kwa kimanyi bwakulimba aba yerimbiddemu. Kati abatajja kufuna kyayagala kati akubulira reality ne musala amagezi. Ni abazungu bano naddala Abamerika n'Abangereza. Amalobozi gabwe tegavaayo ku zino nsonga. Lwaki? Waliwo omu yaddaga nti abazungu bo bajja nnyo obalaba nga bijjirwa oyina opportunity ekwata gavumenti naye oba byokolanga bibi. Kubanga bo kye baagala nti omala ogikwata bakolagana naye basobola okunyunyuta kye baagala ne bakola ki ne bagenda. Kizibu okugambako. Ensonga lwaki basirise ne kaakati tebalina kye boogera ku zino ensonga. No, bali busy. Balina ensonga zaabwe z'amaanyi. Europe erimu ebyobufuzi bingi. Erimu ensonga ya European Union teggwanga. Bungereza tiyayingira. Abungereza yavaayo buvi. Tiyayingira. Bakikubako akalulu ne bakigaana. Erimu issue y'olutalo lwaki? Lwa Iran. Lwa Ukraine. Teruggwanga. Okitegedde? Ate kati bali mu World Cup. So kati balina ensonga mpitirivu. Kati bali busy. Kale. Yakati natumaliriza. Tuli mu era tumaliriza ndabo yabise simanya agenda okuddamu okukwatamu agenda kukola atya. Ngeta mwanyo oyinza gaininga mpola. So kakati loza sawa zino zennyini 8 kooti baddeko za adjournment egenda kukomawo baagala okugezaako okulaga nti basobola okufuna bbeeyi bafunira omukulu Lukwago bbeeyi. Ekyamazima Lukwago yalaika obulamu bwe si bwe buli awo bulungi nga yeetaaga okubanga ali wabweru. Dr. Besigye yesimanyi agenda kudda ddi mu kooti. Mwanga Kivumbi bawaiso kati twabeera biradda simanya Bobby Giant simanya bayitirivu bali eyo bamacheta abagenda 2 bonna bali eyo balwanirira nkyuka. Yero byo tugenda koma wano. Kale. Tujja kutandikirawo nakola kuume.